Amaka agazingiddwako ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS ekyengera mugongo ga Godfrey Ssentamu oluvannyuma lw'okusangibwa nga bakola ebyokunywa ebitatuukana na mutindo. Kino kiddiridde omu ku batuuze okutemya kubakulira ekitongole kino nga bwe waliwo munnaabwe akola omwenge gwa Centagin n'ekyokunywa ekiyitibwa mango juice mu kitundu kyabwe kyokka ng'ekifo mwabikolera kijama nnyo nga buli kimu akissa mu ttaka. Omusasi waffe alemereddwa okwogerako n'abakozi abasangiddwa mu kifo kino oluvannyuma lw'okwemulula ne badduka nga balabye abakungu b'omutindo. Ebimu ku bintu ebisangiddwa mu kifo kino bitwaliddwa aba UNBS n'ekifo ne bakiggala ng'akulembeddemu ekikwekweto kino Gaston Kironde avumiridde abantu abajingirira ebintu ebissa obulamu bw'abantu mu katyabaga. Ebintu bingi nnyo kasasiro, ekifo kyennyini si kiyonjo n'ekirala bw'oyingira eri munda bujuisi buno babukola babusula wansi ku ttaka. Tetulabyemu waayo bafumbira amazzi oba batreatingira amazzi gakola bujuisi buno. Kati n'olwekyo tugenze okulanga mu mbeera eno tetukkiriziganya na nkola eno. Era tukubiriza abantu bonna abali eyo nti oba onookola ebyokulya obuyonjo bukulu nnyo kubanga obuyonjo bwe buvaako omutindo n'ebintu bino okubeera ebirungi. Huzail Chikanduse yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.